tanzikiriza bwabanga bagaba ssente lwaki omukulu ono tatunnyonnyola bwe babanga programs ze bakola nnungi ng'era bali ku mulamwa lwaki bandiwadde opposition ssente lwaki betaaga omusambi mulungi lwaki okulengerayo emitima gyabwe minafu babake obusente bwe bubaawo badduka misinde ne babukwata ne balya balungi bwe babanga basobola okuvujjirira ssente ate tujje nga tubavuganya then kitegeeza tuli basambi balungi okukola ki okubasiga jasi muli mu ttiimu erina omutendesi omunafu bo bwe tuli nabo ku top bo abali ku top oba abalowooza nti be bakutte ekintu kitegeeza banafu nnyo very weak they are very weak to the extent nti basobola okukwata ssente ate bo ne batuteekamu nze ndaba that is kiba kya kisiru nnyo katukiriza mu mutendesi w'abali kiba kya kisiru nnyo ebyo tabimanyi kiba kya kisiru nnyo obeera ng'osobola okuleka omwana mu famire yo okumuteeka mu ssente n'ogende wa neighbor kitegeeza obusobozi obulaba mu famire yo wa neighbor okusinga owo kyanakyo kiralu kiyiwa n'endusu kiri awo kiyiwa ndusu Fik Media. omulungi ali ku Fik Media ogamba ti najoli kansumenti kimu kitambula bulungi amanya muzigo Alhaji Abdunur Mnyamishafi Lwanga nze akubuuzaako ni programu yaffe the earthquake obunkenke agitubira nayo buli week nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ku Facebook tubeerawo ku lunaku olwokutaano essaawa ziba 2 ate ku YouTube tubeerawo ku lunaku olw'omukaaga essaawa ziba 12 ez'akawungeezi ate akatale kaffe kabeerayo buli lwakusatu essaawa ziba 4 ez'ekiro tugenda kuba nga omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero atugenda kubeera nga twogera ku nsonga banna opposition oba ddala ekibiina ki National Unity Platform kubanga kyekiina lead of opposition mu myaka 2 n'ekitundu ndowooza banaatera okulonda lead of opposition omulala olwo nno aliko by the way mwandibanga mumunyenyeza nnyo ebyo natugenda kuba tubiwulira kuba honorable Mpuuga abaddewo kisanja kino naye nga abanupa basinga ekyamazima tebamukooneramu so tugenda kuba tutunuulira kibiina ddala ekya NUP kuba kyekikulu ya opposition wamu n'ebibiina ebirala ddala waliwo ekkubo mu maaso oba struggle baagivaako dda ze no comments zino nziina mwami Enoka mulabako mukyala Juliet webale nnyo ngenda kuba nga ate comments zino nzitunulamu kubeera nga ate nzisoma naye katusooke ffe kennyini tusimbule ate tudde ku bannaffe abataddeyo comments zaabwe abaliko mwebali nnyo mwebeddala kansala gwe kennyini njaga tutandikirewo naye eddoboozi olina ttono nsaba nnyongere eddoboozi opposition emyaka 2 n'ekitundu ndowooza gwe mundi gwaffe ogusoose okulaba nga opposition terina kyamaanyi kyetaddewo terina liiso lyetukubira nti mu kalulu ka 2026 tetujja kale kutuukayo omukulu nga tumugjeeko oba lwe tunaatuukayo tujja kuba nga tuli steady oba nga tutereezezza NUP emu ku bibiina kati kyetunuulira netugamba nti yes kyamaanyi naye kyandibanga amaanyi gaakyo gakoma mu kalulu because okuva akalulu kavaawo tetunakiraba bwe tunaddamu bwe tujja mu parliament tetubalaba bwe tuba tulabyeyo baba bamukwata mpisa nti teziriiwo FDC nayo kyekimu baithe ndowooza ne FDC kuno omwaka nayo eri byayo tetulina kyetulabye ddala ku opposition gwe biki byolabye ddala eriiso abantu balirabe nti 2026 essuubi weeriri neyanzege moderator n'abatulaba obuze ekibuzo kirungi nnyo naye njagala okusookera ddala okutereeza kubanga oba oli awo endowoozayo ne bannayuganda bangi abali eyo gye balina njagala kubuulira nti ekibiina kya NUP bwe kyali kijja mu bukulembeze kubanga tusaba bannayuganda mandate twabategeeza ekyali kitulese mu bukulembeze NUP ekyagenda mu bukulembeze twali tukimanyi kujjako President Museveni nsaba oleke nnyonnyole fe bwe tujja twalina mission gye twatuma 2021 kyamukisa mubi nti mission eyo bannayuganda bakola omulimu gwabwe ng'omulimu gwabwe gwonna gwe bakola gwali gwa kulonda kalulu naye ate bannayuganda basigaza ekkatala ddene ekkatala lye baali basigaza
lyali lyakubanja buwagizi bwabwe kubanga balonda massively ne balonda abakulembeze be balowooza nti be bakulembeze abatuufu okutandikira ddala ku pulezidenti waffe Kyagulanyi naye bannayuganda bwe basuulira wewa tibasuula nti baagaana okubanja obuwanguzi bwabwe kakati kituleetera mu ki nti ne boonaalonda abakulembeze ab'ensi abalungi eddala naye nga bakolera mu sisitimu ya Museveni kitegeeza tebalina kye bajja kukola kubanga kanku ekyokulabirako tugende mpola tugejingire ku paalamenti yaffe tuyina paalamenti ejjuddemu basipiika bannakyemalira nga omubaka gwe bandisuubidde avaayo ku fulo ya paalamenti n'ateekawo ensonga eziruma omuntu ate bamusindika mu kakiiko ka byampisa kubanga njagala nkubuza ekibuuzo singa obadde memba wa paalamenti nsonga ki ey'amakulu ennyo mu ggwanga muno yandibadde esinga the welfare of Ugandans ababadde bawambibwa ababadde basibibwa nga tebagoberera mateeka naye omubaka bw'avaayo zijja n'ateeka ensonga ngaeyo ku paalamenti oba oli awo yandiraze nti omubaka oyo akola kubanga ali ku nsonga z'abantu omubaka n'ataalibwa mu ki olowoozaamu nti NUP enaakola ekimala mu Kawempe North ne mu Makindye West nga babaka baayo bali mu komera olowooza ebirowoozo by'abantu abo binaava bitya mu constituency bigende mu paalamenti tebisobola kubanga babaka bali mu komera ate nga nze naawe kimanyi n'abatulaba nti tebalina musango Makindye ne Kawempe tetubabanja awalala kakati nzijja tulina obuzibu nti ffenna tuli balwanyi abalwana mu mbeera eno ey'okulaba nti tujjawo nakyemalira naye nze enwana eyange gye ndowoozaamu oba gye nnwanamu si ye nnwana muganda wange ebikufa ki gy'alwana oba honorable toa ono gy'alwana kakati ababaka ba NUP n'ababaka ba opposition okutwaliza awamu ne bogenda ku Hansard ya Parliament be babaka basinze okukola obulungi n'okuteesa ebiteeso eby'ensonga ababaka ba NUP n'ababaka ba FDC n'ababaka ba DP abamu opposition yonna ne bogenda ku Hansard ya Parliament be babaka basinze okuteesa eby'ensonga ab'NRM abasinga abadde babeera balabika ku Hansard eyo nga bazze kuwanika mikono tituyise etteeka eryansereko koti nekomawo n'erikuba okulaba NUP byeyandibadde ekola nga ki ekisooka nti emabegako NUP we yajja yatugamba nti muzze kutereeza bizze bikola ki biremye ebimu ku bibadde biremye opposition ebbanga lyonna lyebaddewo kwe kubeera nti singa ensonga egenda mu paalamenti wet erina oyita oba kitegera kye ŋŋamba okuwulira kati tubadde tukimanyi tusuubira nti NUP awo wenyini we yantandikidde etteeka lya nsereko liryo lizze kooti yetununudde muganda wange naye mwe lyagana neyita mu paalamenti njagala oyige FDC terina tteeka lyayeremesezaako okuyita mu paalamenti nga Museveni alyagala ekyo kyennyini kyenkugamba nzija kakati mu paalamenti uliriza nje nkunyonyola mu paalamenti si mawulire g'okola paalamenti etteeka liyita oba mu kanso zonna ffe gye tutuula liyita lwa numbers kakati nzija nkugire anti wuliriza okubeera ng'ozanyira mu ttiimu enfu tekikufuula tekikugana kubeera star oyagala kuŋŋamba Ronaldo bwe yagenze mu El Masiri takyali Ronaldo si star wabula kyolina okumanya kiri kimu nti ne kooti yalabye nti mu butuufu yadde ababaka ba NUP baatubulira ne tugaana kubanga ababaka b'NRM basinga nga Museveni bwe yagamba mu ndeetere newe kiba kidomola kasita kinaatuuka ne kiwanika he was on record saying that kitegeeza oyandibadde alina okuvunaanyizibwa wano ye mubaka we NRM ataasobola kulaba bukyamu buli mu tteeka n'aliyisa kooti n'erigoba naye abaffe aba NUP abaateekawo omugongo ne baliwakanya tubawa credit era ffe tulaba nti obukulembeze bw'opposition ku luno ate bukoze nnyo kubanga bongedde okulaga babaka okulabisa n'okulaga babaka b'NRM nti amazima ye bateesa tebateesa ku lw'abantu bateesa ku lwa Museveni kubanga etteeka ero lyajja si lwa mbeera nti for the good of the people lyajja kubanga abantu Museveni ayagala okunyigiriza bannabyabufuzi abamuvuganya ku kisenge kati ensonga eri bwe tukankubuulira kino era n'abalala abatulaba bakitegeere tewali muntu yenna agenda kununula Uganda yeno
okujjako nze naawe n'atulaba gwalina essubiro ng'olitadde mu mubaka wa paalamenti tyagenda kugirako mwai Museveni oli ku buzibu wekiba kisoboka nga yensonga yokka gye tusobola okugjawo mwai Museveni n'ebyokulonda tubiveeko kubanga lindamu katono nkujjira kankujjire nga tonakumbuuza ebyo abantu b'ekayunga bagenda ne balonda Harriet Nakwedde okubeera kyamaani LC5 waabwe yalangirirwa ng'era abantu be bamu abalonda Kyagulanyi ebintu ebinnuma sooka olindemu katono nti mugamba nti FDC ekolagana ne bali ekyo ye statement eyajjawo bwejja ne tugikkiriza nti ntuufu kati lindamu katono kankujjire oyinza okuŋŋamba kale awe nyiwe njagala okukubuuliza nenzikire tukkiriza nti kituufu ne mugamba nti obululu bungi obubaddewo ngenalemu ebutwala mu ngeri etategeerekeka kati akeekayunga ke kamu ku obwo ate nga mwaliwo kakati omaliriza nkunyonyi maliriza bulungi njagala kugamba njagala osembe ne FDC kibadde ekibiina ky'ebyobufuzi ekibadde ngawo ebbanga lyonna nga kirafubana okulaba nga kijjawo nakyemalira naye mu FDC emu mubaddengamu elements oba abantu sekinoomu bosobola n'okulaba kati nti beeyolese bulungi case in point kankubuulire oyagala kuŋŋamba nti Anita Among speaker wa parliament yali mu FDC nga ayagala opposition oba deputy we Thomas Tayewa yaliyo oba oyinza okuŋŋamba nti kale Abudu Katuntu abadde baffe opposition nnyo wa FDC okusinziira ku byeyoleka kati nolwekyo njagala kutegeeza nti FDC ng'ekibiina kyalemwa olw'ensonga nti mwalingamu elements ezikozesebwa mwai Museveni tuli fenna yensonga lwaki ne NUP mwe bali mwana wattu kati naye yensonga lwaki nkubuulira nti essaawa eno kati fe agenda gye tuliko era gye twagambanga abantu nti bawangula pulezidenti wamwe mumuwa muti akalulu n'awangula ne mugaana okubanja obuwanguzi bwammwe mwagamba ndi mugende mulonde mubirekere Kyagulanyi bwamala akalulu ne bakabba ne tubimulekera najjayo n'omusango n'aguleta mu kooti yammwe naye mwe ba elites nga nedda ssebo tobuzaabuza abantu omuntu bwagamba nti kati ensonga nzikutadde mu ngalo ekitegeeza nemereddwa olina okudisidinga kubanga nekyagulanyi oyo gwolaba amaanyi ge gasibuka ku bantu tasobola ng'omuntu okugyaho gavumenti ye ebintu byonna byonna birina okutuuka bannayuganda bamanye era bannayuganda balina okutuuka bekamwane atalina mukamwana yakola ki kubanga kirabiseeko bwatu bwe kiti nti omubaka wa paalamenti mumulonda naye n'amala omwaka mulamba n'ekitundu nga tagenze muki kitegeeza omubaka oyo talina maanyi wabula singa constituency yonna ng'eyakawo empewa neya Muhammad Segirinya esituka negenda ku paalamenti negala twagala mubaka waffe aba ali wabweru neyanzege oye kansala kwizera yes mu comments zaffe nga sinaawo kubeera nga ate ngenda wa kansala twaha okubeerako ensonga zagamba omukulu avudde n'agamba nti bw'ogamba nti ekirungi tonnakiraba moderator nkwewuunya laba reports ezivudde ku bulyake n'obukenozi wamu n'obubbi obuzi bubeerawo mu kakiiko akakulembera Honorable General Ssenyonyi saba ebintu bino mbiraba naye olirabanga musomesa bwabiraba kati ebintu byetukola mu parliament naye ng'alina okukkiriza mu tweeti ya General Muhoozi. Big up for the scholarships, the mayor and the team. Yes. Ebintu byonna mbiraba naye ng'olina okukkiriza mu tweeti ya General Muhoozi. No, neze kyenjagala okumanya nti ate nze byetunuulira ebyamaanyi because bwojja noŋŋamba nti Kosase yakola netunuulira abaana abagonda aba Uganda Airlines tuzze tubiraba ne Kosase ez'endala ezazikulembera Honorable Kantuntu ne bakunya abantu oba kirabe bulungi so kati si yonna asoose okukunya abantu naye waliwo ebizze tulaba nti FDC yes tukkiriza biganye kati NUP ekole ki ngenda kujjawo nga programu etuuse wekikyolaba kyetutakoze kyetubaabuuza ngenze wa ekibuuzo tasaako kiddamu tubulireyo kyetutakoze ku nsonga kikwemba ntandikira njagala kumanya opposition emyaka 2 n'ekitundu kiki kyemukoze yo why lwaki ebyo twali tusuubira mugenda okukola bibalemye abamu bagamba ddala omugalatiya avuddeyo n'agamba soko leko kugenda ku mugalatiya
otugambye nti bye mwali musuubira tebabikoze oba tetubikoze mwali musuubira manga batusuubiza nti mwaka gumu omukulu tajja kuba mu ntebe gwali nno namungi nagukendeza nebibeera mwezi then ne batusuubiza nti ebyaliwo byonna bino kubba bululu kola biki birina okuvaawo so kino tumanya nakyo kiri out olinayo ekyokusatu essuubi eryokubeera nti mu kalulu ka 2026 omukulembeze w'eggwanga ge bagamba okujjako nti anaavaako tetuliraba bannyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza nyongere ku ddoboozi omulimu gw'okujjako n'akyemalira teguba gwa muntu guba gwa bantu bonna n'eddoboozi sabo linyongere egambia waliyo omwami eyali president Yahya Jammeh bamuwangula akalulu nakkiriza nti awanguddwa oluvannyuma ne yeekuba endobo ekyamazima abantu be baateekawo embeera Yahya Jammeh n'adduka ekikwewuunyisa president aliko leero yalayirira nako embassy ya nsi ye ebweru w'eggwanga Kenya mu 2007 olutalo lw'okuleeta demokrasiya gwe tulaba Kenya bantu be baalusaawo Sudan ey'ekatumu omukulu yali awangudde akalulu era ng'afutubadde ku bantu ebitundu 98 ku buli 100 yatta abantu eddafo ne wabulayo n'amugamba nti owaayo abantu botta tebalina musango ekikwewuunyisa yayongeza musolo ku bbeeyi oba musolo ku ŋŋano omugaati ne gulinnya bannansi ne bamugamba tuyambe funawo okola ki oyita ffe tulina koppa bali ffe tulina bw'oba owa ekyokulabirako omuntu okitegeera obulungi omuwa batya be bakikola kati ekibuzo kyange kiriwo eki sokoleka okumbuuza nkyalina ebibuuzo 3 bye nnina okuddamu abantu abo okugobaganya abakulu abo bonna abakulembeze abaali bavuganya si be bakulemberamu buli w'okulembezawo yavuganya olutalo terusobola kugenda mu maaso lwa nsonga 2 abasinga obungi ze batayagala kwogerako Kyagulanyi osobola okulondebwa Dr. Besigye osobola okulondebwa naye nga basayidi y'omuntu omulala oba bali mu gavumenti bennyini tebakkiriza kukuwa buyinza kuba ogenda basiba Dr. Besigye alina abamukkirizaamu nga bali mu opposition naye alina abamuwakanya nga bali mu gavumenti Kyagulanyi alina abamukkirizaamu nga bali ku opposition naye alina abamuwakanya nga bali mu gavumenti benkulemberamu olutalo nga siri mu nnabyabufuzi n'abali mu gavumenti beekuba mutima ne bagamba naye abantu bali ku kimu ajja yakola ki yajja kati ekyo ekizibu kye kyalina wano mu Uganda buli munnabyabufuzi ayagala yabajjako Museveni yabeere president olutalo we lwemera buli we lujja beeruti abaali lusindikiriza okweyongera mu maaso nga bayimiriza abasirikale abo bemulaba tebayagala Museveni era ekyo bakwase mundu ne bakuba abantu abali maduuka gabwe babakuba babagamba bannammwe tembalaba kye bakola bali mu kwekalakaza naye tebasobola kujja ne babagamba nti owa era nze basirikale buli we bankwata nga baŋŋamba sirika ez'amazzi nga bampa naye kungayo ne banno omulundi omulala mukole ki mujje bangi so musi babiri so akuwa amanya kuba bajja kufiirwa emirimu gyabwe ate n'emikwano gyange mingi Jemanyi kati mulundi omulala bayinza okunyima amazzi kyenjagala kikino ebyo no bitubuulidde wambuze ebibuuzo 3 sinnabiddamu kati bannayuganda bimala otegeera eyo ensonga mugitwale nga yabuvunaanyizibwa era nga nkulu nnyo kano omwami Gaddafi yafuga abantu emyaka 42 ogwana mu 3 yali atambuza ekyo njagala opposition kyekoze emyaka 2 nkunnyonnyodde opposition tewaliwo muntu alina katala na teeka nti yalina okukulemberamu okujja mu Museveni omuntu okuvaayo obuvi n'alekawo abaana be n'alekawo famire ye n'agamba nga Dr. Besigye nti nzize kuvuganya Museveni nga Kyagulanyi nti nzize kuvuganya Museveni kimala ebisigadde biba byaffe bannayuganda okukolera awamu mirundi mingi wako tuwaka abantu baddanga waka ebyo si omulundi ogusembyeyo gwetundu opposition kyekoze myaka 2 kitundu oyagala bakole ki bali bameka parliament erimu ababaka 529 it is fine erina aba opposition abatawera na 10
mukoze bakole ki kuba baka 529 kyaffe kyangu nnyo ekitegeeza okubateeka mu parliament twakola nsobi sinsobi kati kankubuulireko oyinza okuba tomanyi mulimu gwa mubaka wa parliament yekka lindamu nammwe abakulembeze abalala ate oyagala bakole kinga nze nyina ewantu gye mmanyi bakansala b'e Lubaga olwamala okulayira omusajja n'abawa ssente bakansala b'e Wakisa ba district oba bamala okulayira bonna n'abatwala nga bwe wakyere ku ba headmaster ba gavumenti ne batuuka n'okufiirayo okitegeera headmaster kitegeeza ndina amasomero agenda gattatana ng'era bwe bagamba nti agenda kwongeza ebbeeyi y'omuki ya school fees kati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna omubaka wa parliament nga parliament gyagenzeemu erimu ababaka 529 osindisa ababaka batawera na 10 oyagala bakoleki nga sipika wa parliament ye Museveni gwe ngamba yetteeka limu lyomanyi erisinga okubeera ebbi nti lyagaana okuyita mu parliament terisobola gaana kuyita okuleka nga Museveni talyagala kati kambuuze opposition kiki kyeyina kyeyinza kukola eveewo wuliriza opposition bevaawo ensi eba efudde kubanga ne mu America waliyo opposition omulimu gwayo lwakuba tukitaputa bubi naye tuyina duyita oludda oluwabuzi lwa gavumenti wano mu Uganda alina baluvuganya gwe bwokimanyi bwana muko moderator betuba tuteesa wano tetuteesa ku lwaffe tuteesa ku lwabo abangi abategeera ebintu bino naye nga tebalina mukisa gubyogerako oludda oluvuganya gavumenti luteekebwa kuvaayo kulaga nsonga ntuufu nti mwami gavumenti yadde oli mubi eddwaliro waali lizimbire libeeramu eddagala mwami gavumenti tihabulwa yadde oli mubi nnyo emmotoka zino zoyagala okuguleza obumbi n'obumbi zinenkadde zifudde ki nafu lwa kintu kimu oba bibiri njagala mpe kimu ngenda kuwa bibiri okujja ekifaananyi kituufu ekisooka batono mu parliament omuwendo gwabwe mutono nnyo bagenda kuba batya abangi bannayuganda be balina okitegeera ne balonda abantu abo nga bangi nnyo tunuya palamenti y'omukaga be yali linda munkulage onkaluubiriza okunyonyola okutegeeza bannayuganda palamenti y'omukaga ekyagifuula ey'enjawulo yalimu ababaka nga be NRM naye nga basobola okugula ebirowoozo by'abopositioni lwa nsonga baatuukanga nga beetaaga okuwuliriza abopositioni babeeko be bakkanya nabo basobola okuyisaawo ebyabyo bye baagala buno obudde mwetaaga kuba bakabenaaremu okubayamba tebasobola kubayamba lwa nsonga mu abopositioni muli 10 bali naye munaafunayo 10 ne muwera 2 3 bajja yisa etteeka bannayuganda be balina okukimanya nti kano ke kaseera nga tihabulwa awambye obuyinza bwammwe okusitukiramu be kiba kisoboka mwe betulonda mutuyamba bakole ki kati kankugereze ku nze nzikiriza nti senga kibadde kisoboka akalulu kalivuddewo kati lwaki mubujjo mwesimbawo kutusumba emirundi mingi gyonna emirundi mingi nze mbadde ngamba bannayuganda nti kano ke kaseera tulumbe oba twegatte tulumbe twetaase naye ekizibu kiri kimu owa FDC benkulembera ngo NUP agamba benaabawerekera bagenda tulyako nanti kyemadenjijako owa NUP banaakulembera nze owa FDC ngamba nsi tulabe NUP obwebuzibu kati twetaaga bannayuganda bo basituke fe oba tubeegaseeko oba tetubeegaseeko gavumenti ne bakola ki waliwo wano mu Uganda 29 naliwo kubanzika nali musimya kati wali otegeera tubulire ekyaliwo mu 29 nali mu gate mu tubulire ekyaliwo mu 29 nali mu gate mu nanenga wanga mate wakiwulira senga olunaku lumu lunaafunika olunaku lumu olwa 29 ne lweyubula kuba mu 29 omukulu yasiibula nadduka mu ggwanga kati kankubuulire ngenda kukubuulira kati mumanye tukizendo position eremeddwa tenalemererwa abantu abalonda opposition webali ne balondera mu nteekateeka enfu wano tewali kalulu mwami Museveni ategeka akalulu okulimba abazungu nti mu Uganda tulonda namwe ne mwesimbawo fe tujja ne twesimbawo okulaga bannayuganda nituteekebwa okuba n'abakulembeze abalungi naye nga tuwaliriza bannayuganda njagala lumu opposition ki wali okumyeko ku muliro wali okumyeko ku muliro kati kono kambereko moderator oba yagala fuuka njagala lumu olunaku luke akalulu mu kazire
ekyo kisoboka naye si wano mu Uganda. Omanyi kati nze kankuwe chance olaba nze nali nfumbyeko okwata ekibiriiti n'okoleza n'oteeka ku gaasi bw'omussaako ye n'atuntumuka omuliro ng'afumba by'otaddeko naye kikwewuunyisa gaasi tasobola kwekoleeza. Kati ffe tukolanga kibiriiti okujja okuvuganya bannansi banyiige nga babbiddwa nga bakubiddwa emiggo nga bawambiddwako abaana baabwe bagobe Museveni ne mutabani we Muwoozi ne muganda we Ssale nga mpunzika ntegeeza bannayuganda nti Museveni agenda bafuga bamukululire Kaliba mutabani we Muwoozi ajja abafuge muzzukulu we wa Museveni mutabani wa Muwoozi ajja abafuge okutuusa lwe mulimanya nti Museveni mubi ne famire ye ne kigavumenti kye kino tekisobola kubawa bwetwaze okutuusa nga mu bulwanidde. Neyanzege wonno kiraga nti tewali ssuubi. Mbadde nsaba katono muzigemu awo. Kakati njagala kutegeeza okusookera ddala njagala kulongosa ekifaananyi ekiri wano nti mu nsi ziri ezikuzeemu mu demokrasiya opposition kyandibadde ekintu ekiwabula gavumenti naye ekyennaku ekiriwo nti wano mu Uganda nawo tetulinawo gavumenti ewawulikika tulinamu katono kubanga kankulage kino toyinza kubanga oli mubaka wa palamenti ng'olese etteeka noga nti bana erina etteeka limuleese Muhammad Nsereko lyolese lijjako bannansi eddembe ery'okwogera n'orizoninga bulungi nnyo out ensonga zo mu palamenti abenalemu ne basigala nga balikozesa kubanga bakola bukulu amayi Museveni kati ekivaamu kitegeeza mulina kulivuganya mugende mu kkooti ensonga lwaki olaba nti wano gavumenti eri wano tewabulikika ensonga lwaki wano tetusobola kubeera ludda luwabulaga ki gavumenti kubanga omuntu gwe wabawula ye muntu agamba nti owayadde omuntu ono mubi naye alese ekirowoozo ki omuntu ono akoze bw'ati naye alese ekirowoozo wayagala omuwabula n'awamu Nobert Mao nga mugamba nti yamuwaaki Nobert Mao leka nnyonnyole ono Mayi Museveni azze ebbanga lyonna afunayo abantu ba fishing mu opposition n'abateeka ku NRM side ffe nga tugamba nti Betty Kamya bwe yayingira mu NRM kiki ekikyuseemukko mu nfuga ya Mayi Museveni nina mu katono nzija mujjukiza ebigambo bya Nobert Mao bye yayogera Nobert Mao yennyini bwe yali agenda yatugamba nti ekimututteyo kulaba nga ateekawo peaceful transfer of power juzi namubuuziza ne ku Twitter ne mugamba mukulu watugamba ki ekigenda maaso tuwe ku update naye nga akanula Nobert Mao opposition emyaka 2 n'ekitundu nga mugirazeeko kuba bannaye kakati bannayuganda ekituufu kyo kiri nti opposition kyeyagala tetukimanyi naye nga bw'oba n'amaka nga wateekateeka bulungi amakaago ebintu newe bijja bino nga byeswanta nnyo biraga nti go gatimba gagala kulya mwatu gakomeyo ne gagenda sina gwenvumye bayinza bogamba ffe tetuvuma ffe tuli ba silent majority nze njogera ku maka Munnayuganda akitegedde kakati mu mbeera eyo opposition okusinziira mu ndowooza yange their approaches kyetuyita tactics zaabwe oba byonna bye bataddewo nga bo bagamba nti bye bigenda okubaleeta ku bukulembeze bwa Uganda biri simanyi kigambo kye naakozesa naye nga opposition erina kukola ki kakati opposition eriwo ogirabye otya opposition nze mu ndaba yange bali confused tebamanyi kye baagala olwale emisana mune bavaayo ne balaganga abalumirwa Munnayuganda ekiro ne bagenda ekapeeka ne bakashinga omusimbi okuva ewa ekiro ne bagenda kati bambi Munnayuganda n'asigala nga ye asigadde awo mu bbanga kyowola ngambi approaches zaabwe nekituleetera okugamba nekituleetera okulowooza nti bwe bagenda yonna gye bagenda mu positions zonna ze bagendamu ez'obukulembeze bagenda kulya musimbi tebalina kulumirirwa Munnayuganda naye yalaba yabatebuka
n'agamba babuwe balabe babuwe ekiro bagenda ne bakola ki ne bali omusimbi ekapeeka era jeno ekapeeka bagendayo nga bagenda waani ati bagenda wasali musale wa NRM no fenga government olw'obunafu bwabwe n'okubeera confused twasalayo era kiri ku record ne bwe tugenda mu constituency yaffe yennyini y'ennansana omukulu sente ziyakozesa MP w'ennansana sente ziyakozesa zaava waffe mu NRM oba kapeeka nkugambye zaava waffe lwaki bwe kiri Lord Mayor wadde yeekaza n'agamba nti obutambi simanyi babujje naye ffe kye tusaba kiri ekintu kimu jeno waffe sali musale basonyiwe kuba yagambye agenda kustopinga opawa naye ate sente baba bazifunye baleme kulya kivubi bafuna sente ne balya ne batayamba na muntu wa wansi kati we badano ku programu zaffe ne batandika oteekawo embeera ne bagamba Uganda ekyokola okimanyi bambi we badde eribo ne balya sausage ne balya zibaga naye nga tebanumirwa muntu wa wansi esebo of course sente yaliyanga lwaki talya aleeta obukakafu obulaga nti ne jeno ye yagambye agenda kuleeta vidiyo bw'aba akayana agenda bijjayo baleme kubuzaabuza bannayuganda bagenda kulya bano bonna boolaba wamu jeno sali musale yeyawandisa ebbaluwa eyo eyagenze wa Lord Mayor ekyo ekyebbaluwa sijja kuwa nnyo comment ku bbaluwa sijja kiwaako comment naye nja sigala ngamba munnayuganda bano abateekawo embeera ne bagamba mbu simanyi oyogedde abantu aba Honorable Wakaima Musoke singa avaayo n'akubuuza evidence ogiwa kyetugamba kiri ekintu kimu aba opposition almost no aba opposition bangi nnyo almost 90% kyenda ku 10 tukkiriza baalya era balya si balya nakati balya sempi gyaliriddawo yalinga bano n'agamba shiyigira bwoti bambi bannayuganda n'abakwata ku bwongo bonna ne balonda n'ebidomola bonga balonda kyonna bano bwe bayitira namu totale abantu tebabayambye kyekituluma nga ba NRM opposition mubeereewo ne mulumirirwa omuntu owa wansi omuwejjere ne mudda ku programs wano ne muteekawo embeera ne mukolokota gavumenti programs we mudda eri ebisawo bya ssente ne mugenda ne mulya ne famire zammwe nengati mpuliriza bulungi Lord Mayor noti mwe bemugira tebigasaba mudda okusiga bukyali yalidde era ebbaluwa twagiraba yafuluma ekibuzo kyange kiri bwe kiti ebbaluwa eyo eba yafuluma nga egenda Lord Mayor Salongo eri yasirukwawo lwaki ffe twagiraba mu original nedda ffe kyetubuuza esebo webanga ebbaluwa yava kapeeka nga ya Lord Mayor lwaki ffe tugira mu origino yaayo lwaki teri mu photocopy Lord Mayor yagisbaluwa efuluma Lord Mayor amaze okugamba ey'ensonga munnayuganda ogitegeera obulungi ekakasa nti bano bannaffe waliwo omuteeso honorable eyagambye n'agamba nti mu parliament abasinze okukola obubi mbu ba NRM naye kiri ku record abasinze okukola obubi watu be ba opposition bekuba tebafuddeeyo kubanga omubaka yenna ne bw'obeera ng'oli ku opposition tebatukiriza kwogera tekanjogere netwakuwadde obudde n'oyogera tegeeza bannayuganda kino kye baagala okumanya mujjano ne musiiga obukyayi esebo kati ono politics ono w'okusiiga obukyayi naye ng'ate mwatu mwe mugenda ne mulya ne mugenda of course bwemba sente zino muzifunye
zigase bannayuganda ne mubeerawo ne mudda ku radio programs ne mukuba gavumenti ne mugamba abantu okukola bambi abannayuganda bo baabalaba baabatebuka era 2026 tebagenda bazzaayo akasembayo kali bwe kati bannayuganda bano era bannayogera okuzibya enjuba bino babyogera mu kamera na misana ekiro bakukuta ne bali omuzimbi ne batalumirwa muntu wawansi olwale babagamba mwekunge mukole biki bannayuganda muwagire programs za government bano mubaveeko government etegese bulungi era tusonze 2023 tugenda bakolera bannayuganda kubanga kyekyo lwaki twalonda president Yoweri Kaguta Museveni omwena president wa Uganda ddala kansaasire muganda wange ono kubanga agenda nayo mwene kyomuleka emirembe ebitainansa ekintu kye bayita ensaffe nga wano mu Buganda buli muntu yenna yandibadde n'ensa ye ali mu kibiina ky'NRM bwe babanga batuvujjirira omusimbi fe ab'opposition ye nga teyasobola kufuna musimbi moderator mbuuliza musomesa wewaddala kituufu nti sente kituufu opposition babawa sente zivaawo era zaki nange mubuuzo obukaddaana baabulya ne beegana ne principal bambi ne bamulowalinga bwe babanga batuwa omusimbi ng'opposition ye nga ava mu kibiina kyennyini nga tebasobola kumuwa sente zimuwanguza kale nkiddemu n'agwa ate ayina sente nkiddemu n'agwa n'enkoona n'enywa kankiddemu kyangu nnyo ekyokubiri bwe baba nga bagaba sente lwaki omukulu ono tatunnyonnyola bwe baba nga programs ze bakola nnungi ng'era bali ku mulamwa lwaki bandiwadde opposition sente lwaki betaaga omusambi mulungi emitima gyabwe minafu obusente bwe bubaawo badduka misinde ne babukwata ne balya bwe baba nga basobola otuvujjirira sente ate tujje nga tubavuganya then kitegeeza tuli basambi balungi okukola ki okubasinga jasi muli mu ttiimu erina omutendesi omunafu bo be tuli nabo ku top bo abali ku top baba abalowooza nti bebakutte ekintu kitegeeza banafu nnyo very weak they are very weak to the extent nti basobola okukwata sente ate bo ne batuteekamu nze ndaba that is kiba kya kisiru nnyo katukiriza mu mutendesi w'abantu kiba kya kisiru nnyo ebyo tabimanyi kiba kya kisiru nnyo obeera ng'osobola okuleka omwana mu famire yo okumuteekamu sente n'ogende wa neighbor kitegeeza obusobozi obulaba mu famire yo wa neighbor okusinga owuwo kyanakyo kiralu kiyiwa n'endusu kiri awo kiyiwa ndusu kakati kikye tugamba ku nsonga emyaka 2 n'ekitundu temulina kye mukoze kulaga 20% opposition erina eriiso lijjako president Museveni moduleta nkwebaza olw'endaba eyo ey'ebintu nti olwaleero naawe olabye ebintu mundaba nga eyabano bamusomesa abali short sighted abatasobola kuba tochi mu bintu okugeza tugende mu parliament ya Uganda nga NUP ye leading opposition party nga ina ababaka abatasobola kwemalirira namba yaabwe kusalawo ku nsonga ezze one mu butono bwabwe basobodde okutulaga okusookera ddala ababbi mu butono bwabwe otegeeza ki mu numbers okutulaga ababbi batya anti benzijako basobodde okudiginga deep ne batulaga ababbi abali mu gavumenti eno ng'ababbi ki iki kyotamanya ekiri mu ggwanga omukulu bamuturaki yali afuna sente mmeka
ekyo kye nagambye ne kosase ezibaddewo zikikoze ati kati wulira tulabye abakulembeze ng'era batabukidde ne bavaamu n'amaaso ne lindako yes kikoleddwa kirungi oba si kirungi bali be NSS my question is yes abalala bakikola ne bano bakikoze ati nze nkyakulaga njagala ondage ebiganye byebiki ebiganye ekisooka byenjagala oŋŋambe mu parliament kirina oyita atusuubiza lindako parliament procedure y'okuyisa ebintu eri etya olwaleero NUP bwe batekkiriza kintu nansana my friend mu kanso yaffe tekiyita we have numbers we have numbers mukkirize nti mwatulimba ate twabalimba mwatugamba nti mugenze Tereza modulator gwatalaba nsonga zino njagala tusome rules of procedure za parliament mwe tunetuziddamu tujja kukkiriziganya n'ekigenda mu maaso bannayuganda balina yes numbers ntono ate osobola okiwakanya bannayuganda balina kuzuukuka ekyebuuzibwa bye mwatugamba mwali mutulimba tubikoze mu butono bwaffe tugezezzaako okulaga a case in point ekiteeka kyansereko lindako ekiteeka kyansereko bajja ne bakiyisa in big numbers ng'opposition ne tugamba fine wano olw'okuba bangi katugende mu kooti bwe twagenze mu kooti nsereko olwaleero yekyancamula so tukkirize nti kooti ya Uganda ekola kakati oba ekola oba tekola the answer is modulator oba ekola oba tokola the answer is omanyi ffe tuli baganda tugamba nti gyotega amaggwa ne bano leero abalamuzi olwaleero batuna ne balaba wadde kale omukulu atulemeddeko naye you never know one day one time tuyinza okuba nga fe abagenda tukkiriziganye ne judiciary nti yetengeredde ki nkugambye this was a genuine cause webeera nga omukulembeze yateeka omukono ku bbago liri ne lifuuka etteeka ne lijja mu kooti ne ligobwa kooti gye mugamba nti omukulembeze yagiragira fine naye kati kyenjagala okugamba kiriwo nkugambye olugero lwe kugamba gyotega amaggwa gye bakola ki waliwo ebintu nga ne bw'obanga omutwe gwo guli mu buugi kuba bannaffe bano abasinga ab'NRM osooka kutunda mutwe okola ki osooka kutunda mutwe okuwagira NRM yes akalulu kannakwedde ne muwonge neri nebbago yes biriwo ebiri ebyali birabika ekyamazima kimu kooti newe yandibadde etya kino kyandibaddewo ekikwebyo ebibiri kuba kiri kooti yasalawo muwonge n'atwala naye nga naawe kenyini wano ŋŋambye andi nkugambye nti n'omuto nkugambye ku bbago waliwo conflict of interest nkugambye nti n'abalamuzi bano batulamu ne bagamba one day one time lino naffe ligenda kukola ki kutukwata okuleka ng'omutwe gwo guli mu buugi nga bannaffe ab'NRM nabo abaali balaba nti one day one time ekintu kino kigenda kubakwata abatasobola kuyigira ku munnaffe ono eyali prime minister Mbabazi mujjukire nga baleeta public order management bill act nemukwata one time mujjukire ekyamutuukako Kayihura yennyini Kayihura muganda waffe mujjukire ekyamutuukako so okuleka nga n'abalamuzi tebasobola kuyigira ku bali lino etteeka kyabadde obvious nti bajja kululinga tebetengeredde nkuwadde lwaki basaze bwe batyo moduleta mmanyi otegeera naye oli mu kwebuzaabuza kamuwe n'ensonga lwaki basaze bwe batyo ng'omusomesa nsomesezza abaana abasiru ennyo ne bategeera naye ate gwe otegeera saagala obeerenga musomesa deliberately anti mu mbeera z'abantu kati deliberately oli mukugaana kukola ki oli mukugaana anti oyina kyoyagala public omanyi buno obusimu bwe bakubira bukwonoonye lwaki omukaka alina obwonoonyi kyengezaako kugamba kiri nti etteeka lino n'omwana omuto naki buli kuba ogenze n'ocomparing akalulu neki omulamuzi one day one time ayinza obutajja mu politics naye one day one time asobola
kino nayo kigwamu tutegeraganye nga bayigira kubali bamama mbabazi ne bakayihura n'abalala nagamba sagala kwetega kalipo one time nange kengenda kola ki kengenda kugwamu so nga lwaki awo ani akoze opposition singa opposition yabayo ne yekkiriranya kuteeka lino netagenda mu kooti yandibadde terina kyekoze nze kankubuulire nga opposition ku mulembe guno ogwakyagulanyi we are going to do whatever it takes we are going to do whatever it takes mwe mugende mu numbers zammwe muyise ebikyamu naye tugenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga munnayuganda afuna obwenka oba muzikiririzaamu oba temuzikiririzaamu nabo one time waliwo kye bagenda okulaba nti nabo kigenda bakwata kubanga eggwanga lyabwe lino eggwanga lyaffe nga mpunzika mbeera disappointed nnyo olwaleero bwe mpulira omuntu agamba nti opposition y'omulundi guno terina kyekoze bingi bikoleddwa ate nonno muganda wange bwe kijja ku service delivery wansi kuba gwe otunuulidde palamenti n'otunuulira biki bwe kijja ku service delivery eno gavumenti yamusibira mu bwakye yasookera ddala okukola kankugereze ku local government yagenda nejjako local government sente nejijjako sente ate nga yaleeta decentralization nolwekyo ne tubeera mu mbeera nga n'okwereza omuntu waffe ekizibu naye era still olaba nga tupenetrate nga tugala tugende mu bulungi bwansi tutegeke skala uno yansalako wali nangamba sewo tulina okukolawo anti kati kankubuuze golowooza nze nga kansala w'ekazi olugoba olowooza omutwe gwange guno gutegerera abantu bonna abali mu kazi olugoba nakwamuna oluguudo lwatereera tweddiza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu tweddize obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu gavumenti ya mwami Museveni eno ekibi kyesinza okuteeka mu bannayuganda kwe kulowooza nti kwe kubalowoozesa nti ejja bbawa buli kimu bamasiikini kyova olabeerese ffenna tugaggawale n'efeiringa okukola nereeta simanya emyoga ne gifeiringa okukola olwaleero baleese pdm wait ojja kulaba results zayo waliwo ngambe mwami enoka ngambe nti omusomesa waba amakinga olupapula anoonya ansa ntuufu tanoonya nfu nti nange ntunuulire ebirungi ate nga nebya gavumenti byenyini byabatunuulire ndyoke enkomewo honorable ndi naawe NUP kyekibiina muva era kyekibiina bannayuganda bakyona ne bagamba kino kigenda kusinga ku Democratic Party ne Forum for Democratic Change ne mukyusa n'amannya ga FDC ne mulifuula ddala nnyo ne mutugamba nsaba otandikire wano omukulu yatugamba nga kalolo ka 2020 kawedde nti President Yoweri Kaguta Museveni abaali bagamba nti agenda malako omwaka twerimba tegujja kugwako moderator neyanziza naye nga sinagenda ku nsonga ezo iye lwaki awo tomututtewo tulina challenge ziri bbiri nga ziviira ddala ku basajja abaatukulembera abacolonial masters baffe balina ebintu bye baatulekera nga democracy nga kitegeeza rule of the majority over the minority politics waleero atambulira ku numbers kyekisooka tuli mu system gye tukkiriza nti nfu tuli mu system kye tukkiriza nti tuli mu situation eri unabnormal toyinza kukola kintu kiri normal mu situation eri unabnormal gye tutambuliramu nekiba nga kitegeeza nti given our numbers mu parliament tukkirize tugaane twakola ensobi ku side emu okwesimbawo okukkiriza okulya ne bandya nabo tutya mwalya nabo onekwe twakera entulonda leader of opposition kitegeeza twakkiriza okulya nabo nkuwulira naye ate ne twerabira nti bali batukozesa numbers ne twerabira nti tuli mu system enfu ne twerabira nti tuli mu politics okuba nti omusajja asinga kukozesa ssente okubanga buli kimu akiggusa mu direction gy'aba akyagala awo nalabawo weakness ku side eyo naye tukkirize tugaane twali tuze mu buweereza given our number nga tulina okubeerako ettofeere tugatta ku ggwanga lyaffe kyendowooza nti tukoze naye obuzibu buvaawa tuli batono vis-a-vis ennamba ennene eya NRM ekyo ne kitukubamu
saidi endala NUP ekoze eki we tuddaawo tubadde mu ggwanga lino nga tukkiriza nti corruption eri ku level ya waggulu nnyo okugulirira abantu yakendeera ne tumanya nti abazungu batuweereza ssente okubaako bye tukola tukkirize tugaane zibadde tezikola ebyo paka principal yagenze ebweru ne tulaba nti ennyingiza ya ssente zibadde zijja okunyigiriza munnansi eryo ddyo ekkubo lyakendedde owaye ate omukulu bwe yagenda mu America ne bagamba nakuba oluseke ze yajja nazo muganda wange era olwamaze okujja tukkirize tugaane apulaninga kugula mmotoka yani badde apulaninga okwongera saavisi ku mmotoka zaalina ayagala mpya sebo jjabbira oba obadde bamaze nobiyisa mu palamenti oba tonnabitegeera jjabikola ki mmotoka zaalina ayagalayo emmotoka obadde tonnakola ki olwo naalinayo etayitamu masasi kuba information leero etambudde gavumenti eyagala bagulire pulezidenti emmotoka empya ne vice president waliwo ayina emmotoka nga teyawana musolo nga teyitamu namasasi ate yagigula ku ssente za mwe wa musolo ekyo kiriwo ate nga bamugulira nangu yagigula ku ssente za mwe wa musolo ekyo sesaategeera naye bagamba nti waliwo abasonda ne bagiweereza yuwala enekisika omukulembeze n'agamba gyaba gye muddize eyo pulezidenti omulungi ebyo byonna ebadde emyaka gino ebiri kitundu ku saidi endala challenge endala gyendaba eri bweti nti eggwanga lyali litambulira direction eteerekkiriya leero tulabye abavubuka bangi abenyigidde mu byobukulembeze ekyo kitegeeza nti principal waffe given his age yasettinga precedence yali ekuumidde abavubuka emabega ennyo ne baba kati bali active mu byobukulembeze by'eggwanga olowooza tebabivuddemu tuli balabira ku bikolwa byabwe ate n'embinyeebwa byonna ab'ebusoga bonna mubafuumudde obanga mu NUP byokola bituuza mu direction eyamusibira mu ggwa tukkirize bakuwummuze tugenda kuvaano nga ffeffe nyi tulonze leader of opposition yaddako ate empuga abadde ki anti agenda kuvaako teeka nti alina kuvaako bw'abaddako mugenda kuŋŋamba nti empuga yaddako ojja biwulira singa tonnawulira biri mu tugenda kuvaano nga buli omu atuwadde endaba eryemu tuli mu parliament netukkiriza nti tekyali eri parliament y'abakenero james eyabanga eya ideas kuleeta biteeso bamike mabikke kwabika ku flow ng'oyabika mu kukozesa brain power leero tuli mu parliament ng'olina kwabikola okuba bakuwadde ssente tuli mu parliament nga Anita kyagamba amonge kyagamba kyekino tambule ekyokugeza nabye incidents eggulo nga ayina engeri gye yatwaye bagende ewa honorable zaake atali wali wabweru omulwadde mugende muleete emmotoka tebaakomyawo ne bayingira ne mu nnyumba ne batiikula buli document zonna n'ezimu baakoze eki katuli mu mbeera bwete tuli mu ggwanga bwete kimu kifudde tosuubira tufe abalina ennamba entono aba NUP eya 5.7 tulina kye tugenda okukyusa naye ki kyetwebaza ku saidi endala ku ground tunnyikidde service delivery bulaba owa NUP vis-a-vis sente ziva mu central government okukka wansi tulina kye tukoze ku ground kyendowooza nti system ya bulungi bwansi omulembe gwa Kyagulanyi eri ku level ya waggulu nnyo abavubuka okwekwatiramu kiri ku level ya waggulu nnyo abakulembeze okulaba nti omuntu owa wansi ono yeetaaga okuyamba nga olabye sikaala leero binena tubirawo ku mulembe gwa NUP ekitabaddewo emabega so kikyentegeeza nti embeera gye tutambuliramu eggwanga lye tulimu nti bwe system yonna yonna yafa buli kimu kyakugula ssente buli kimu ekonome nfu tukkirize tugaane tukoze kye tukola given our numbers era twetaaga credit tulina essuubi nti 2026 nga mukama ali ku saidi yaffe nga naawe oteeseemu obudde bwo n'omanya nti tebanyigiriza Kyagulanyi tebanyigiriza wa NUP naye bakunyigiriza ani ateekamu obudde bwe lwaki ogenda ku dduuka n'osanga omuti gwa sabbuuni gwa bbeeyi kasukaali ka bbeeyi buli kimu kya bbeeyi nga walaba incidence yali e Sudan bujjako era ku makya oleme kunoonya mukulembezeewo naawe olumbe front
ogenze kwerwanirira aho tugenda tuukawo ojja kutugamba tekigeza nekuno omwaka gugenda moderator time is the best judge kyogambe kigeza nekuno omwaka gugenda kuggwako time is the best judge 2024 gweko 2025 wonomanya nti onyigiriziddwa kutuuka ku end enyina batandise ogireeta omusaayi n'omukulembeze wo tojja munoonya ngenda kwerumbira tujja kukulaba nga ate gwayita abakulembeze nti nze nja kwera ku kamera bwenti ojja tuuka ntokyagikola kuba bangi abagenze kwasayira olw'embeera so byonna kitegeeza tuddemu tukkirize nti eggwanga tuli mu buwambe okubeera mu buwambe tulina kulaba ngeri ki gye tuva mu mbeera gye tulimu tobenga buli omu addamu omugalati yevuddeyo n'agamba nti mwava ku strogo mwadda mu masanyu mutuufu simukkiririza mbuuza lwaki 2022 tubadde n'embaga ya Bigirwa ew'ebusoga eyo nomwagano kigendako yebaenze kasana naye nga Honorable Bigirwa ali out mumuwummuza nalaba kuba ku mbaga ye yembaga yokka eyasooka mu NUP okubeera enzibu yavayo ne ku kamera n'agamba ekyamazima embaga entuddemu tulina slogani yaffe tugamba naye embaga zonna ezisigaddemu zibaddemu slogani yaffe erikiriya tuli balabirwa ku bikolwa byabwe si kyabadde akola ekibadde kimwetagisa omufolowinga katukize ne Honorable Bigirwa embaga ye mwagireka mukigenderedde tetwagireka ntugigenderedde naye gye yajja ssente era yamanyayo babadde atambula nabo ayina gye yajja ssente era benna obimanyi omuwulira ng'alaajana waliwo ebintu bye nawulirako ebya Right Honorable Anita Amongi bamukwatira ku geeti olwa $1,000,000 sikandi ya $1,000,000 waigwe obiŋŋamba kati ndyona tibyawino kakati sikandi ezo nazo naye tuzitunuulyanga core values zaffe ezimu ku NUP kulwanyisa nguzi omuntu ne bamukola mu sikandi ya $1,000,000 oluyagala tukole tutya tuyimirire n'ababbyera so tukkirize Honorable Bigirwa muppi okusinza ku incidence eyaliwo n'abafuna kitegeeza yensonga kitemwagenda ku mbaga era Honorable Bigirwa temumuwummuza lwa nsonga nti waliwo emirimu egitatambula bulungi wala muwummuza lwa nsonga abadde afuna ssente mu gavumenti anti omala okufuna ssente kigenda bulungi moderator omala okufuna ssente mu gavumenti kitegeeza kuva ku core values eza NUP katukkirize nti abamu kubeera chief mobilizer wa Eastern Region eriiso lyabe teryali jjo kikimanyi sebo NUP yali etandika kibiina kipi ekigenda mu myaka 2 kitundu nga bw'oyogedde challenges zaalimu tekigenda mu 2 kitundu kiwezezza emyaka 3 tulina enjawulo ya people power yeri myaka 5 yeweze 5 NUP eri myaka 3 tubaleesa tukali mu myaka 3 kyali kizibu abantu okubajjako DNA zaabwe okulaba totolaavu gye balina eri NUP era with time abamu tugenze tubalaba naawe ogenza obategeera nga munnamawulire nti ono ekigendererwa kye tali ku nnono y'abantu talwanirira bantu naye alwanirira kukusa famire n'abantu be bantu bawulira akasembayo tukkirize tugaane tuli mu buwambe bannayuganda ffenna ekyokubiri tulwane tuzze eggwanga lyaffe ekyokusatu tutandike okwenyigiramu naye bakula bulungi bwansi mu kitundu kyo ng'olaba kyekijottereza ekitundu tulwane nnyo kuba abakulu abaliko ennaku zino balwana ngeri ki yakulaba gye bakyusa mamotoka over and over kankuuzayo ekintu kimu nsaba owunzike nakino akalulu akali okubwa sipiika Honorable Ssemujjungana yakasi yesimbawo okyakijjukira kituufu nnyo aba NUP bali 58 embasi yabidde oba 57 aba FDC bali 32 aba Democratic Party bali 8 oba 9 embasi erabidde yafuna obululu 15 kyava ku numbers mu parliament ku side eyo sebo politics isome bali ononyezaako akalo nakanonya ku ssomero information oyita wangula kyakuyisanga oyingira mu politics yenna abantu batunuulira likodi y'emabega obadde obalengeza nnyo oba obadde buli omu mu respect Ssemujjungana tukkiriza mukozi tukkiriza alwaniridde opposition naye tukkirize tugaane nti politics we Uganda yavudde ku byamazima yavudde ku busobozi nadda ku ssente ekonomi enfu ennyo tukkirize tugaane nga tonanenya ba NUP ogambye FDC n'abameka yafuna bomeka kakati oba teyasobola kufuna akalulu ka mu nnyumba ye owa NUP so kati tukirize yo wa NUP
wabanga ekyokuba nupu yajja kujjawo bikyamu byaliwo obategedde bulungi kati emu ku bikyamu ebyaliwo nti FDC FDC yesimbangawo nawe benyini batamuwa kalulu wabanga omanyi kyenkugamba soka kati ne wano kyandibanga kikomyewo kyeyolesa enkola yaffe eri bweti woba onoonya ekintu kyonna kino gwe twandiisa omukago ye abanuupu bakawaani abanuupu simanyi kuba tebalonda abalonda yasinga alina bumeka balonda abanuupu yafuna yayitamu gwe baawo balonda kadaaga ekyenjagaddwa nti okiziremu twawagira Museveni gwatawagira period twawagira kadaaga olw'ennono ekyokubiri kati njaga kubuuza ekirala honorable Harold Kaija yesimba kweyala abanuupu ne batugamba nti bajja mu nkukutu ne bakola ki abamu ne balonda yafuna obululu 99 aba opposition abanuupu bw'oba obajjeeko tebawera 5 bugyako abanuupu 57 kyava ku namba zera akalulu akali sekurate walaba otya nti ono yalonda teyalonda lwaki no nupu yavaayo mu lwatu negamba tegenda kulonda akalulu ka ekituganyisa okulonda akalulu kati konna akamwami Museveni kaba ategese yengeri gye kagenda okuggwamu results zibeera disclaimer oyo ate disclaimer eyitira ki disclaimer tegenda yita lwaki disclaimer is very important omukulu ono yagenze n'akola statement musomesa sayagadde kumuddamu kuba n'adde nkyalina obusungu yakagikola kati lwaki oba n'obusungu nti honorable MP waffe akiikirira ekitundu kino be bamuwa ssente NRM ye yamuwa ssente ezanoonya akalulu njagala aleete proof kubanga at least omukulu oyo nze ne honorable president twali mu kalulu ke direct ne funds gye zaavanga ezatambuzanga akalulu ke ndowooza zaavanga muffe nga tujja eno netukolamu omulimu kwegatta musango waneeno era bateekayo anti nze nkubuulira kye twakolanga honorable president bwe yaleetanga omutwalo neyamusinga yalya nkyomuloodi bakikola olwokuba FDC esemberedde okulonda obukulembeze bwa FDC ekirala bakikola olw'okuba nga omuloodi alaze obutali bwenkanya n'obulyako buli ku KCCA oba ku state hall naye kati waba yali awo omanyi oti omuntu ng'alidde tabula kati kankubuulireko olupapula lw'amawulire olw'eggwanga New Vision yatwalibbwa mu kkooti olw'akapapula